America otalo yakako wansi ne Vietnam lwe lwagireta ekirowoozo nti tujja kuva Vietnam bagita la Dranga Valley battle eri ye battle yatwala olunaku lumu ne saa 16 naye nga America basomba ba casualty nga ennyonyi esombye tebafuna na budde kwoza bakuba mu lupiira omusayi ne guyiika abalala ne mulinya ne mugenda ku ddwaniro nga bani abasirikale ba America lwe baavaayo bagende wansi bakube mundu eyo ye bate yasinga bagiyita Drangala Valley oba era abagalo giraba bate eyo genda olabe firimu we ya soldiers bagijja mu gundi eyo walone ya by Vietnam eyo byali bigwa byali fall off Saigon nga America nonya we were soldiers yali true story lwakuba baamala ne bajjamu exaggeration amanye entalo be exaggerating nga waliwo general wa America we bakonta ne bagamba wano ba exaggerating siwe byali mu movie naye nga 80% we byali bali balwanira obusozi nga mukono bali babaseemu babatamu omuntu America kye bagikola jama mukulayira kwa Museveni nkujjukidde wane kololo 221 yagaba America tibamukanga kanga wansi nabagaba bajji wano mukono wano ndoza naga mwakubaga dafinga muli mu banga mujje wano ali mu lutalo ono kuba abantu bangi wedda bambuusa government ya eripura America yegenda okujeina ne babuusa bagenda jifuna batya nga njagala lyambulire bagenda jifuna batya bagenda kubeno bagijjeko bagenda kujja buziba no babasanyaze bonna bateekeko eno nga kyenjaga ndooza nzijembalage bulazi Vietnam we yakakasa mu America ku lutalo lwa wansi King Travel Sport Consults Limited. Omukisa goguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 7 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited, we make your dream destination come to reality. Twogera ku olutalo lwa Israeli America nga bagudde obwenyi n'eggwanga erya Iran ekyabafuukidde akayinja mu ngatto byonna nga bimaze okugenda maaso eyagoberedde programu yasoose wagiwulidde eno programu ey'okubiri tunuulidde eggwanga lya Israeli tugambye nti bamaze okutemaatema entega buno obuso obwetoolodde obwaliyambye era obwali obwenkizo mu ntalo ze basooka okulwana. Samuel Kasozi oli bulungi? Ndi bulungi. Ekibuuzo kiri nti Iran na America ne Israel bakoze obulumba basooka ne bakubayo akentiisa mu June. Yes. Ne bitatambula bulungi. Ne baddamu ne bafungiza bupya. Ne bakomawo. Ne bakomawo bubi. Era batandikidde baate ku mutwe. Okay. Ayatola ne tiimu ye. Yes. Ne bakuba ne babasaanyaawo. Ne bamanya okusinziira ku bigambo byabwe nti kati kigenda natwanguyira tugenda kuba kuvuunika buki era entalo esinga bwe zaabanga bwe zityo bo bakitanga gundi shot the head okuba omutwe n'ekitundu ekyakifa kyokka kitakisanyalala kyokka izo entalo zakozesebwanga olwata okuvira ddamu weri mu history mu bisi olwata Goliath abapalasini babulizaako ombiro omunene afudde era negundi wenda kunyumizaako ku mulembe Babyloni Nebukaduneza abayudaaya bamufuukira ekizibu era yabawamba mulundi guddaka ataaka eyaddako. Nebukaduneza yalina genowe nga bamuyita Halofeni yali mukakali nga Halofeni waaba ali ggulu aweereza kingdom eri Rwanda ebbaluwa salendalinga oba sekyo tukukube n'obaddamu ani negundi bwe yagambye Trump alimba atajja bisobola. Kakati ekibuuzo kyange butereevu eggwanga erya Isiraeli olinyumizaako ng'ery'amaanyi nedda saagala ery'amaanyi nga Babuloni yali kuba empire zajjanga ziri kuba yabeeranga y'amaanyi mu biseera ebimu ati ngamba wano mu mboozi yaffe enyumya etegeeza pulaani eraga Isiraeli yekuba ensi zino zonna nezisaanyizaawo ku maapu Isiraeli ng'eyita mu Godfather USA. Kati nze ndi mu kulaba
tulina abalabi n'abawuliriza era abagamba nti Iran esaaga era abagamba nti eggwanga erya Israeli li super power. Bonna abali mu nsi abeerijjalijja ku bintu by'entalo babiveeko. Eggwanga erya Israeli n'Amerika eritya. Abantu babinyumya gye tubeera mu kikajje Namasube waffe. Abantu banyuma ne bagamba nti eggwanga erya Israeli lye lifumbekedde mu mujje lya Amerika. Awo nabo baba balimbyemu. Era ezo zibungereza zonna ziti eggwanga eri ebituufu weebiri Israeli. Ekibuuzo kiri nti amaanyi ga Israeli genkana ki? Era singa bagenda mu lutalo wakati wano. Kuba ekibuuzo nkibuuziza luvannyuma lwa kuwulira nga Trump avuma Spain, Bungereza egamba tetujja kujja. Ensi endala nnyingi. Nga naye kivudde nti ate baagala kufuna buyambi sayidi eri. Mutukize twesigamekaawo tusobole okukuba gundi. Mutukize tugundi tumutayirizaawo. Naye naliko okwebuuza nti naye Israeli eno eyina amaanyi oba eyina yakusooka kukwatira muntu mikono n'amagulu namugamba mukube embooko sikukubye nsiigire ekifaananyi. Israeli eyina amaanyi oba basooka kugikwatira muntu mikono n'amagulu n'eryoka ekuba. Tandikira awo. Kijja kunyizaamu abamu naye katubasomese. Isirayiri ndowooza ku bya Bayibuli. Isirayiri eggwanga eryayambibwanga obuyambibwa nga lirina okubeerako omuyambi. Libaako weesigamye tesobola kuyimirira ku lutalo ne luwangula ngayo. Omuyambi era tetugayo mu buyambi bwabwe. Isirayiri entalo zonna ze yalwananga ze yawangulanga ng'erina kuyambibwako Katonda. Era balwanako n'Abamidiyani ndowooza oba Abafirisuuti. Moses nga naye yali Alooni ndowooza. Ng'abasajja nga omukono ekitala ayina kiwanika Katonda wamulagidde. Omukono teguyina kukka wansi. Wagussa baali Bafirisuuti ng'Abafirisuuti babatta okukamala. Baatuuka ne bapanga n'amayinja ne bamuteerawo. Obudde ne buziba ng'omukono guli guti Katonda yabalwanira. Era wataabanga Katonda ebirungi ebisinga baabakubanga. Nebukadneza abakuba Katonda abavu. So Isirayiri bamanyira nnyo okubeerako external help either from a divine power oba okuva eri omusupreme leader nga olakati Cyrus we baba bataasanga. So Isirayiri ngali eggwanga Abayudaaya singa obagamba nti no beerwaneko bokka tebasinza kusobola. Isirayiri nga ye eggwanga kati ebya Bayibuli yes. Ebya Bayibuli sibikkiriza. N'ebyaki ndi ku bya mukono contradictions nyingi naye olwokuba abantu tukkiriza nnyo mu Bayibuli nabyo mbibasomesezaayo mbaweeyo. Eyo twavuddeyo kati ndi ku bya ddala. Ku Isirayiri. Kubanze Isirayiri nga yo. Abayisirayiri. Ngano tuyinako Abayisirayiri ab'ebika waliwo abaava Yemeni Abayisirayiri abatuufu abasinga be baasigalawo mu Middle East. Abalala bonna abava mu Eastern Europe musaayi mugatte. Kubanga Abayudaaya Napoleon wabalibaleetinga n'abagamba mu integrating mu society. Baatuuza conference bakituuza Switzerland. Ne bayita balabbi be baali ng'abakugu mu mateeka. Ne babagamba kaakati emperor ow'ekitalo Napoleon atugambye tulina okwegatta mu society tufune amannya ag'Ekifalansa tukoze tutya. Ne bagamba fe culture y'Abayudaaya bagamba okurespectinga omukulembeze. Abayudaaya balina discipline. Balenga basiraamu. Buli gwanga gy'ogenda omukulembeze ne waaba mubi mumusabire. Kuba yajja okuba muleme kufiira mu bukulembeze bwe omulala abasange. Tebalinga bannuupu wano. Oba beefudisi. Abo basiraamu kati Abayudaaya. Abayudaaya buli gye bagenda baba loyo. Omitwe bakuba ku ttaka. Kotwo buli gye bagenda. So we baatuuza conference ne bagamba olwo okusurvivinga tetulina we tubeera. Okusurvivinga gye tubeera tukkiriza abakulembeze buli mawanga gye tugenda ate tukkirize abaana baffe bafumbirwe mu mawanga gye tugenda. Okufumbirwa balina kufumbirwa abantu balina status si bakakyere. Togwa bugwe mu bantu ntu. Be bamu n'Abanalwanda bwe bajja wano ogenda okulaba mu Buganda bazaddeyo. Bazaala mu bali abasinga. Mpulira ne Busoga nayo nti babaweera bwe batyo. Simanyi embozi bwe zigamba. Ogenda olabe kaakati ekibataase Kongo ki kubanga Kabila
bagira era abanawanda ne bazalayira mu famire ya Kabila. So bwe batyo kakati n'abayudaaya kye baakola nti Russia ne babeera nga gye bali, Germany gye bali, buli wamu gye bali, njaga okulaga abagamba amaanyi g'abayudaaya. So abayudaaya ye strategy bataasiza nti buli ggwanga beeteekayo ne bazaalayo beetega. Kakati nti Russia weriba yeefuuse ey'amaanyi erituyamba, Bungereza weriba y'amaanyi erituyamba, weriba America erituyamba katugamba olinge, ne basaalayo yonna. Era mu Ssematalo asooka emitwalo 5 gyali ku saidi y'aba Triple Entente Babungereza, emitwalo 45 ku Triple Alliance, buli saidi nga balwanirayo abayudaaya. Balwanira ku saidi ya Kaiser William ne Germany, ne balwanira ku saidi y'aba Bangereza. Bungereza bwewangula tulinayo abanabageininga bankwe neze zibayambye okusurvivinga kunkoko balya ze zibayambye survivinga. Yes. Chovola banti Charles Darwin akugamba nti it's not survival of the fittest, but it's survival of those who can easily adapt to the environment. Si wamaanyi nti ya survivinga wabula asobola okugondera embeera egenda bweti kangende egenda bweti katuseke kuzanya kanzanye ye Muyudaaya wano bya kabaka nti kabaka kyecho ye Muyudaaya kati Museveni agambye nti Museveni. So kakati mwabalaba amaanyi ga Isirayiri amaanyi gavawa mu kulukankwe Germany balwanirayo ti Germany wewangula Ssematalo no tulina abanabageininga kyogambe enkwe zabatisa Hitler yabamanya Hitler okujja ate baali babakyawa dda. Lwendijja okulaga abayudaaya ly'eggwanga erisiza okuyigganyizibwa mu nsi muno, abayudaaya ne kuddako abakoleya bayigganyizibwa nnyo, ndowooza ne kuddako bannalwanda nabo bayiganyiziddwa nnyo, n'abakadis be bamu ku bantu asinze lwaki mu Europe bayigganya nnyo abayudaaya Abayisirayiri enneeyisa yaabwe. Abayisirayiri buli bwe babeera nga tebaagalibwa. Lwaki sabbiiti mwino atagikuuma tebaassociatinga naawe. Ate ekirala beeyita nnyo superior race, beesukkulumya ly'eggwanga eddonde. Kati Hitler n'omunyumiza mbu abo abayudaaya kati buli gye baagendanga baabattanga. Eggwanga eryasooka okugoba abayudaaya yali Spain, emitwalo nga 10 baagigoba, emitwalo kumpi ng'ena baabatta. Kyova yavuddeyo mangu okugaana teyagala abayudaaya, yakuwa Abayisirayiri baagoba abayudaaya bonna. baali baabakola ki? Enneeyisa yaabwe omuyudaaya waabeera ewantu obuyisa bwe bukwetamya omuyudaaya. Musosoza awandula abo bakafiiri si bakomole, abo baki abayudaaya babonyebonye. Omusajja baali bamuyita Antiochus Epiphanes, yali waaba bagita gondi Seleucid Empire oba baali ba Greek. Awo nga Yesu anaatera ozaalibwa naye emyaka nga 150 emabega. Antiochus yakyasinza oyigganya abayudaaya yasingako ne Hitler. We yabakolanga ebibaluma. We bagira nga tempo yaabwe nti ntukuvu, Antiochus yaleeta n'asaddaakirako embizi ku tempo y'abayudaaya. Mukole kye mukola. Koza abayudaaya tebalya mbizi. Bagiwalana. Antiochus yasaddaakirako embizi ng'ate we muli mutunula. Antiochus n'ayisa etteeka takyayagala kukomola, n'abakomole ne babalagira basike eddiba ery'okubusajja liddewo. Omuyudaaya nga buli ku makyaka kusika ddiba eryo aleme kulabikanga mukomole. Wayita omwezi niwaga katulabo otuuseewa osika mpola. Buli abalala ne bakisika morale nga babeeranga ne public bath bye banaabiramu. Ng'omuyudaaya olinnyamu ng'oli mukomole, baagalako babikuta bokka be balina okunaabiramu, atalina bikuta tolinnyawo. Yabakuwa bwatyo yabagwamu nga basosola buli kintu. Anti olw'okusosola olw'okwepanka n'ababonereza Antiochus n'abalagako yatta abayudaaya. Waliwo we yakomerera abayudaaya. So abayudaaya enneeyisa yaabwe yebayigganyisa, beeyita nnyo basipiriya, tebakkiriza kalica z'abalala, tebakkiriza madiini ng'abalala, be bantu abasigadde si bantu kyekibayigganyisa. So kaakati enkwezo z'abayamba buli wamu. Kaakati wekituuka ku survival yaabwe, ekyabataasanga nga buli wamu balinayo enkwe eyabaleetera okudda mu layini. Baali bamuyita Baron Rothschild, yali Rothschild family. Eyo family yesinga obutaagalibwa mu nsi wano. Rothschild family.
bali taata yali nazaala abaana 3 siye nefuga ensi anti abo be bali mu banki bana bayita ba Rockefeller Rockefeller ate mulala naye Rothschild family bagagga nnyo be bali mu banking system nti be basooka ba Rockefeller si ba Israeli bo Rockefeller bali ba America naye ate era na America abamu bavanga eno bava Abaisiraeli bangi baddukira mu America ne bagenda naye Rockefeller yes mu Yuda naye bano Rothschild bali family z'Abayudaaya abaana 3 nga bali nnyo mu banking sector nga nagambye omulimu gw'Abayudaaya nga tebamanyi ola papa sente namugamba kisobola kufukamirira nze nagamba nti kunywegera mu nfukamire papa nga yalina era awo Catholic Church we yagulibwa Abayudaaya hani nze nkipapidde obadde onyumya family y'abasatu Rothschild kaakati yakola nnyo mu banking sector omwana omu n'asigala ebufalansa omulala n'agenda ebungereza ne bakola banking empire nga womanyi omuntu akontrolinga ssente abeera wankizo kaakati ne bajja bawamba amawanga agasinga go mu Europe ono wagenda abazukulu ne bagenda mu ggwanga eddala ne batandikayo banking system kyovola Federal Reserve eya America Bayudaaya be bagikontrolinga World Bank Bayudaaya buli kimu ekirimu ssente dola amaanyi ga dola gonna influence y'Abayudaaya n'abadindawo omusana naga dola ng'eriko ne fulaga ya Israeli Abayudaaya bavena kwati olukiiko olwatuula okutongoza dola lwatula Bretton and Woods gye baatula ne basalawo dola tiyerina okubeera medium of abasalawo be bamogo abali mu banking sector controlling Abayudaaya awo we bafugira America we bafugira amawanga gonna Abayudaaya so bagenda nnyo mu banking sector kaakati Rothschild ye yaleetera Omuyudaaya omuzza mu layini nga naye munafu nga tebalina ke balina ye yatuula ne baali bamuyita Lord Arthur Balfour yali wa Bungereza n'atuula n'amugamba contribution y'aba tugenda kuyamba muwangule Hitler nga nkulaze nti si Hitler First World War nga nkulaze nti baali bankwe buli side baaliyo so baatula ne bagamba tugenda kubayambako okulwana tufubutule Ottoman Empire kuba obusembe bwe wali controlling ebifo ebitukuva wonna Ottoman Empire tugigobaawo then n'okulwana tulwane naye we tuwangula tusaba mutuddizeewo ensi yaffe nga womanyi mu lutalo batugamba nti olutalo bye bintu eby'emirundi 3 ewabeera obulimba obw'ekika ekyawaggulu mu lutalo mu byobufuzi ne mu kuyigga waba okulimba okutagambika buli kyosaba okifuna omuyizi alimba embwa nti goba nnyo bw'onookwata osula ku buliri osuze waggulu mu buliri suuka njeru kookwata ekisolo we bamala okubaaga bagiwa byenda nga beerabidde bye beeyamye kuba yali ayagala kuyigga ne mu byobufuzi oli akulimba n'agamba mbayiirawo omubiri ngenda kukola kino olumala n'atema ne mu ntalo kaakati Bungereza olwokuba yali yeyagala war effort nga Kaiser William abataddeko tabo mu Middle East balwanye okuwangula Turkey bawa obuyambi Russia bigaanyi ne bagamba Abayudaaya mutuyambe ne bakola endagaano eri secret kwe kukola Balfour Declaration ekiwandiiko ekyo nga kiwantiwe olutalo we lunaggwa tugenda kuzaawo ensi ey'Abayisirayiri mu Syrian Palestine province myaka ki egyo 1900 ng'awedde lwali 1919 oba 21 First World War ng'awedde 1720 awo so beeyama titujja kuzaawo ne bawandiika n'ekiwandiiko ekyo ne bakiwa bano ba Rothschild ne bakisaculatinga eri komite zonna ez'Abayudaaya bonna ne bakyamuka bagenda kuzaawo ensi yaffe bonna tugenda kudda ku Sayuuni olwemaze emyaka emeka nga teriiwo okuva 135 Hadrian we yatuumirawo Syrian Palestine era Hadrian ye yatuumawo Palestine awo yagamba ne ku maapu temudde okuteekako nti Judea era teyadda kulabika mu maapu zonna nga balabikawo Palestine kaakati finally paka lwe bakifuula Syrian Palestine First World War ng'awedde province oba ne bagiyita Transjordan so kaakati awo Balfour Declaration Omuyudaaya amaanyi ge we gava Bungereza nga yeeyama tujja kuzaawo bw'onkwatirako mu lutalo ngenda genda giwawaŋŋanguka emyaka 10 tujja kufuna we tukutemera ffe tuli mu kintu mwe mulwane tuwangule ng'olwo Amerika tebiriimu eri bali mu maato gaabwe era tebamanyi nnyo naye ng'olwedde gye bali balina bye baakola akole eyo era basanyuse basobole okubawagira
So abayudaaya ne muwala wabeefunza amawanga gano bageefunza lwankwe oba kale katugambe lwabagezi nga omanyi nti omugezigezi omuyaaye yabeera omugezigezi kaakati Amerika tebiriimu ye era abayudaaya nga tebabakwatako tebabamanyi nnyo kiri awo Amerika ndabanga mu 1700 independence yaabwe yaddi 1777 wano we balwanira okugatta jukira tuyina American Revolution abeno bagate American Civil War. American Revolution lwe lutalo olwaliwo Washington yadumya nga baagala okwekutula ku Bungereza yali ya colonizing ebitundu kati ndi ku Civil War yali wano 1806 Lincoln ng'akuta obukulembeze 61 awo Abraham Lincoln yavaako Civil War nti state ez'omu South Georgia, Alabama, abo New Orleans bo baali balina amasamba ng'era bakozesa basireevu ng'osanga omugagga omu alina basireevu 2 be balima yadda wali najja n'ambalaasi kulambula samba liva wano n'ekabula soke alambula abaddu be balima siteeti ez'omu North ze New Jersey, Massachusetts, Rhode Island nga zo ziri industrialized nga mu industry tojja kukozesa basireevu abantu olina bamotivatinga kuba kyekyali mu Europe after industrial revolution nga n'okusinza ku bamuyita gundi philosopher wa economy oba wa taxation bamuyita David Ricardo ono ye yanyonya ku kitwa taxation principles za taxation na buli kimu then ne bagamba nti abakozi bonna balina okuweebwa kaweejo bamotivatinga sisi badubuddu ntugwekola deka soka ne bavayo ne theories ezenjawo ba Irving Fisher ne bavayo ne zibayita subsistence wage n'ebirala byonna kakati state z'omu North nga zo zigamba babeere free bajje bakole kyeyagala tubaweeyo kasente zino endala nga zo zigamba twagala bawambe olina okutukolera teri kumusasula wodduka n'ogenda bakuyiga bateekako ba bounty hunters ne bakusala omugongo gwonna n'obanga mosquito net enkovu nga zezikujjudde balaga abalala babateeka ku bulabba so kaakati we wava Civil War Lincoln ye we yajja yali looya ataasoma nno bwalooya Lincoln teyasomako bwalooya naye y'omu ku balooya abakyasinza obulungi ne wano mu Uganda tulinawo balooya bangi era nze neewuunya abaddawo ne babanyigiriza Lincoln yali mugezi najja n'agamba nze bwe ne Republican Party yatandika 1854 ng'ekigirese ideology yaabo kujjawo slavery ne batandika campaigninga yatandika 1818 mu 6 n'ekwata obukulembeze mu myaka 6 Republican so state z'omu South zaalwana nnyo okulaba nti Republican tekwata bukulembeze ne Lincoln abantu bangi ne babawa abakooye slavery n'ebive bya slavery ne babawa state z'omu South ne zeerangirira abo ne bagamba ffe tuli ba Confederates twekutudde ku America tugikutuddemu bane z'omu North ne beeyita bagundi union abasigadde mu union emmundu ne zifuka Civil War ne beekuba paka era bagenda okumaliriza ng'olwokuba kiri kyali mu interest y'abantu basirevu bonna buli eyadduka ng'agenda mu kwata mundu kwekutula kwanayagala badda ne balyoka bakuba ab'omu South ne babawangula Lincoln n'amala n'agigatta so mu Civil War abayudaaya era bakweringa paati era ku sayidi zonna baaliyo bankwezaabe bazimanyize zirina otubeezaawo Confederate bwe bawangula ate ani anaaba bageiningira eno waaliyo bajjena abamu abayudaaya naye eno waaliyo bajjena abayudaaya era ne babaliwaadinga abayudaaya mu American Civil War ne mu American Revolution era baabaliwaadinga era baaliwo bakukuta bakuba emmundu so kaakati awo be bayudaaya naye nga mu America baakubye emmundu naye bya bulijjo twabaliwaadinze byaggwa tebabali cognizinga nnyo kaakati eno Bungereza ye baleetera ekyo balifa declaration weggwa tebaabawa ggwanga lyabwe bo ne batandika okwekunga nga batusuubiza mu Palestine ne bakuŋŋanya buli bwe bayigganya mu Ukraine babayigganya nnyo Poland ne Ukraine ne babasombayo amaato ne galeeta abawalabu ne batuuka ne bagamba kiki ekijja 1919 twalina abayudaaya nga 1,400 kakati bali mu 800 amaato galeeta muyina kye mwagala abayudaaya kye beekalakaasa ate Russia ye yabakola obubi Abangereza ye yapisula ebyama
nti Abangereza baali bankwe baayagala mu Sematalo balwanyisa Abayudaaya ne bagaana okulwanyisa Abasiraamu kuba Abasiraamu yali akulira Mecca nga yali akulira Abasiraamu Biden kumpi naye nga yalinga bamuyita atya yali akulira omuzikiti gw'e Mecca balina eyoba erinnya libaali bamuyita Abangereza bamukonvinsinga nti twogerere n'Abasiraamu bekalakase tusule Ottoman Empire tuwoneke eri eddwaniro ly'eyamagye tugaze eri ku Germany Sultani nakkiza ne bamusuubiza nti nno tugenda kubaddizaawo nti we tunaawangula ekitundu okuva ku Turkey okutuuka eno Egypt n'okudda eno okutuuka ku Iran ku Euphrates River kutuuka ku Indian Ocean byonna bijja kuba bitundu byammwe Bawalabu n'Abasiraamu bigenda kuba by'Abasiraamu era bino baabi bashuwalinga mu kye bayita McMahon correspondence walingawo okuwanyisiganya amabaluwa wakati w'ono ow'Emeka Sultani w'e Mecca n'Abangereza nga bawanyisiganya we munagira bwe muti kino bwekiri amabaluwa nga mwekalakasa ne tuwangula ebaluwa negenda ne mumega Turkey Ottoman Empire negenda nabano ne babaddamu tujja kubayamba tukole bwetu ne bwetuti Sultani nze nja kulagira mizikiti bonna bekalakase ebbaluwa niziwandikibwa naffe ne baddamu kati Abasiraamu ebbaluwa zaabwe ne babanga basirina bamanya Abangereza bajja yimirira era ne bekalakasa era Ottoman ne bagigoba mu Middle East Bongereza nenafuwaka amagye gonna agaali Misiri agaali ewa ne bagazza mu Europe bakube Kaiser William ne Germany bakola kinene nabo balina ebipapula byabwe ate nabano kaakati Russia Germany nemanya nti bwe munkoze Germany nekukusa Lenin n'abalaba Kerensky nebazaayo Russia okuvaslowinga Romanov dynasty dynasty yali efuga Russia yaza Nicholas of Russia we bavuzaayo eri ne basucceedinga mu kye bayita basoka March Revolution ne bakomya obwakabaka Prince Ruvovu yali muganda wa kabaka n'akwatamu ne bateekawo provisional government eyafuga ey'ekiseera ne bajja overthrowing ate ba Bolshevik aba Lenin mu November so obwakabaka bwe Russia ne bukoma ngabo kisinzidde Germany be bakukusa Lenin bamukukusiza mu migugu mu train nga bakebera buli ajja tebaagala babugobadda buli mu Europe buli obuwakanya obwakabaka Germany ne bukukusa ne buzaayo ne bustaginga revolution kaakati awo ne Germany nefuna obuweerero Russia neva mu lutalo naye amagye negazza wano mwe mwagye yaga Middle East naffe katuze wano agaffe ne kidda mu Europe kaakati we bakola bwe batyo Russia ye yagenda neeta ebyama abakomunisiti ne bagamba Abawalabu nti muli ku Bungereza mutamanyi ffe endagaano tugimanyi bakola endagaano ne Isirayiri okubawa ebitundu ebyo byonna oba muwakana ne bagifulumya awe muli wenyini bagenda bajja batwala baleta yes naye bagifulumya oluvannyuma lwa Versailles Treaty okugenda Versailles ne bakola endagaano ezakomya Sematalo so awo Bungereza batandika okweyingiza mu nsonga za Russia tebaagala abakomunisiti batwale buyinza abakomunisiti ne bata ebyama Abawalabu ne bamanya mwatulyamudde olukwe ebbaluwa yino gye mwakolera Rothschild nga Lord Arthur Balfour yagiwandiika Abawalabu ne bakyawa Omungereza paka kati tebalisonyiwa Mungereza era ne obalaba bakukuta ennyo bakukuta lwakuba sirina kyakukola tebaagala Mungereza enkweze y'abakola ebizibu baliko leero byonna Mungereza ye yaleeta enkwe kuba Omungereza yali alina mu kiseera ekyo yali alina empire nnene yali asobola otwala Abayudaaya mu Malta baali basazeewo n'eggundi baali bamuyita Joseph Chamberlain okubaleeta wano Ushinigishu okubaleeta e Kenya gye babagamba nti baali babaleeta Uganda Omuyisirayiri agende Kalamojja bagasebo walungi Chamberlain yajja nga bazimba Uganda leerwe n'atunira plane ezo bayitamu n'agamba bannaye tuli tubonaabona n'Abayudaaya ng'eno ogutundu gwonna mulimu mpologoma mulimu biki nga bazimba Uganda leerwe n'addayo n'asaba abange ng'olwayogera abaali bamuyita Theodore Aziz so yasooka n'okuba pulezidenti wa Isirayiri n'amukonvinsinga Abayudaaya tubatwala eri Abayudaaya batandika n'otega bbomu Abangereza mututwala mutumanyira mwagala empologoma so kyekya ffe twagala wali ewali tempo
ekifo ekitukuvu so ne balemerawo kaakati bwe batyo ne batandikawo ne basomba ng'abantu okujja mu Buwalabu nga n'Abawalabu bategedde enkana we zaatandikirawo Nakiba ne balwana entala we z'amaanyi Abawalabu n'Abayisirayiri. Ssematalo owookubiri agenda okujja nga olwedde mu Middle East kifumba mutuku Abawalabu kye beekola n'Abayisirayiri kitalo butalo. Kaakati Ssematalo owookubiri Abayudaaya we baageiningira feva ya Amerika kyolwabafubutule Germany nga bamaze Abayudaaya nga nkulaze nti beekulubeesanga nga buli mugezi beekulubeesaawo buli mugezi bano ba Roberto Esteini baani bonna nga beekulubeesa. Germany y'entabiro y'amagezi awo mu Europe ne mu nsi yonna. Germany mu Germany mugezi Abangereza nga beewaana balimba Abamerika nga beetenda obugezi abali Bungereza nga batenda amagezi gaabwe. Amerika bonna bali ku blueprint y'abano ne Russia bali ku blueprint y'Abagermany. Omanyi ba scientist be babba nga Ssematalo owookubiri awedde. Germany nkambe wano ku bwongo. Abasajja baateekawo policy ya kubba buli scientist baateekawo n'ejje nga Ssematalo tannaba kuggwa ne mu Europe ne bateekawo ejje ng'eryo lyo libbayo ba Germany mugende mu mubbe Rwampaka scientist nti Nurdin Mugeza ali Makerere University mu mubbe mumuleete Rwampaka mwame Stalin olwamanya nti bwekityo bwe kiri owa Soviet Union Russia ye yagamba nti mwe mukikoze we mutyo mubabbayo ye teyafaayo ye teyatawana na kusunsula nti yabatwala bonna buli university yonna nkalu mwenna mugende tunaasunsulira eyo abagezi tunalabira eyo ebirejja bijja kufuuka ebigezi binaatuyamba ye n'atwala bonna era rocket industries rocket science yenna ow'Abangereza ow'Amerika wenna abasinga atomic gundi ze bakola zonna bonna ba scientist ba Germany babateeka kumpi babateeka bakiyita house incarceration bakusibira toyina musango naye ne bakusibire wateri kufuluma teri basibira scientist twagala ku developing atomic weapon Russia ne bagamba mu butuufu ebintu ebyo gundi ye yali abikolako musaaga mujja bikola nti we bibanga biganye twagala kumanya blueprint ya atomic bomb akiri katugulirire katekeyo bambega bakope mwe mujje mukole kyekyaletera Russia ku America yali yapredictinga nti kijja batwalira emyaka nga kumpi 30 okola atomic bomb bagikolera mu myaka nga 5 Abarussia lwaki science w'aba Germany Abagermany bakambwe nnyo mu mugezi yo beba nakazadde ba Europe awo zonna bazibaddemu basaga n'omu Germany so kakati Abayisirayiri beekulubeesa yanafuwa mu byokulwanyisa bamunafuya mujeyo amagye ga America yagabera emitwalo 4 mu Germany olaba oba eneesigala kyekimu America egajjeyo olabe America okufutiza Germany baateekayo enkambi zaabwe ansibaka Germany ewa yonna wajjudde barracks z'abasirikale amagye agaliwa stand by Germany obutaddangulu bagifutiza nnyo so kakati awo Abayisirayiri nga beekulubeesa ku buli ne bamanya ne bagenda mu America ne batwala tekinologi eyo America okuva lwe baatandika mu Ssematalo owookubiri ne babayamba nti bwe baali ba owninga laboratories zonna ezikola research ku byokulwanyisa Abayudaaya abaali bavudde mu Europe America amakolero gaabwe gonna gaatandikira ku Bayudaaya ag'ebyokulwanyisa agasinga so kyovola nti kakati zi Boeing Lockheed Martin Raytheon General what ezikola ebyokulwanyisa zonna esinga Bayudaaya be bazirinako obwannannyini Bayudaaya ba Germany Bayudaaya be bazirinako obwannannyini kakati njagala fast forward Germany yes, Iran Israel byonna bikoleddwa buli ensi zonna zitudde ebbali zitaddeko TV nga bwe tutudde balaba Israeli ne Iran ngamba wali emabega nga bwe baakuba Ayatola ne bagamba nti tuluggulawo lwa Mande ani yali awangula munne Israeli ayinza kukola ki ku Iran ayinza kukola ki ku Iran Israeli ne tugamba nti kale eringa ringi mwenna mudde eri kuwagira Rwanda Uganda kuwagira mutulabe bulabi nti ekirala kuliko amateeka terikozesa atomic bomb kuba ekyo kyekyokulwanyisa Israeli kye yeewanyisa ekisembayo ekimufutiza Abawalabu abo atomic bomb kuba bo tebalina kyo vala abalwana nnyo okulaba bali tebazifuna Abawalabu bajja kuba game changer balwana nnyo okulanga teri akkirizibwa gifuna bakuba Saddam
ne bakuba Libya yagezaako ne bakuba Sudan nga yonna bakuba plant ezo ne Pakistan baali balumbye bakube eyaayo ne India Pakistan nebatebuka za Afrika ali buto yali mugezi nebatebuka naye era mwalimu enkwe za America ti Pakistan naye funa atomic bomb neutralizing India mubeere ngaawo mu nkalu muki so kaakati nga temuli atomic bomb ti conventional weapon na majegamu golaba Israeli eyinza kujawa advantage nga tulabe ebikombola amakolero agakola ebyokulwanyisa Israeli matono Israeli nsi ntono ogwanga okuba ery'amaanyi obunene kintu kikulu kino kaakati katandika okubapimira wewe tupimira obunene kintu kikulu Russia erudde ng'ewangula amawanga lwa bunene bo bwe mubalumba mubeera muli Juba nga bali Kigali mubeera muli Kigali bali Pretoria paka lwe munaakoowa emmere ebaggweko Abarasha nga basanyawo buli kimu n'emigga n'enzizi ne baziteekamu obutwa mwaba balumbye kuba eriyo bali safe buli kimba kyakirina bakyalina gye beeyongera bwe batyo so kaakati obunene advantage Irani newebeera atomic bomb kijja kukwetaagisa okukozesa kumpi akwota eya atomic bomb za US okugisaanyaawo obulungi ogikubeereme kusigalamu yadde kayimiridde Isirayiri ntono Irani eyina square kilometers abaddaati eyina square kilometers milioni emu mu emitwalo nkaaga square kilometers milioni emu mu emitwalo nkaaga nene bwetyo okukuddizaako omuntu waffe ategeere Uganda tuyina square kilometers emitwalo 24 n'obugwamu mitwalo 24 naye otambula Uganda n'ogamba Uganda nene kati nyina musajja bamuke bamuzaaleyo Maracha tulababeera wala era watandika okutambula mukuba n'omulanga ajjamu n'essaati n'agaro basi tulina tutuuka tujjamu essaati ng'ofa naye nga mitwalo 24 gye gituwaga mitwalo butwalo Irani milioni emu mu emitwalo nkaaga n'obugwamu ekitegeeza nti Irani emu erimu bu Uganda 8 kakati ekintu Isirayiri ntono nnyo ti Isirayiri woba okola road work kikutwalira essaawa 8 okugisalamu wakati ng'ogimazeeko ng'otambuza bigere ng'oli ku road work ojokinga mpola oba ogimazeeko mu makkati Isirayiri nsi ntono nnyo so kakati obutono busooka ogissa ku disadvantage tudde ku population Isirayiri batono nnyo miliyoni ntono nnyo Irani bali mu miliyoni 9 numerical advantage kintu kikulu twakirabira wa musamatala asooka Japan yayiwa miliyoni 2 ez'abalwanyi ku ddwaniro ekyo ekyakubya Germany si Japan India kyo ekyakubya Germany India yayiwa miliyoni 2 ati yali ekyali party colony ya Bungereza bayiwa miliyoni 2 ez'amagye Australia nereeta abo be bakuba Germany awo wonna mu ttake baali babayita ba Azank Australia New Zealand Army Corps yakuŋŋaanya amagye buli wamu n'eno Tanzania ne babajjayo ne Uganda numerical advantage so kaakati eggwanga lirina miliyoni 9 we ligamba okuŋŋaanya amagye buli mu Isirayiri balinga miliyoni 13 ekinene sirishwa ninanga 13 so kaakati tunuulira numerical advantage eri awo tukirabye nti olutalo ku lutalo lwa Ukraine nanti nkuwa lwaki Isirayiri teyinza kusobola singa kibeera 1-on-1 population Irani egikubya obunene egikubya then we tudda ku technology waawe ngenda okuwakanira naawe ku technology Isirayiri technology waabwe ali wala nnyo ku wa Irani Irani tasobola competinga na Isirayiri era Irani ta competinga na America ku technology wabula era iyi technology yawangula entalo ani akulimba mubadde mutya kiri kityo kituufu ngenda kuwaako example ennungi Nuruddin oli musiraamu singa owasa abakazi 4 ne bazaala abaana 10 kuliko ebyana ebiwala 30 naye nga 2 kasozi ndina omukazi omu nenzaala abaana 2 abaana 5 kuliko abawala 2 basatu bannalulungi ekyalo kiriko agalenzi agasukka mu 6 gaagala bawala olowooza ani abeera na advantage mu future gwe owani ani akulimba owabatano owabangi alina advantage kuliko agalenzi agaagala owasa kituufu gajja kugamba oba babi ekikulu tuzaala tukola kyo twetaaga abakazi osange ng'omu
omusuubuzi awasizaayo omukya awasizaayo gwe waaba nalulungi wafunayo abako 2 oli ayina abako 25 omaliza ng'owaaba byali ku advantage we batuula olukiiko gwe waba nulungi we batandika okusonda gwe tovuganya so kaakati ye Isirayiri era n'Amerika ti tekinologi wammwe mulungi naye supply wa tekinologi oyo so ekintu ekikuba Amerika kati essaawa eno ne Isirayiri Amerika teri amuvuganya mu tekinologi omulungi ne woba ofootya Isirayiri teri amuvuganya nnyo mu tekinologi mu mawanga awo naye supply y'ebiva mu tekinologi nti bwe munayagala okukola missile intercept emu gye bakozesa egula $3.7 okugijja ku kampuni eya Lockheed Martin bweti kampuni emu yeyina monopoly okukola Patriot interceptor missile ze bakozesa Patriot okuba eza Iran Lockheed Martin tulaba tuli ku interceptor nti Iran bwesinzire nayo kuba mu Israeli ngeno basimbula interceptor nga zikuba nejikwatira mu bbanga so kukwata temono bantu kyokwata okimanyi nejikubira mu bbanga missile okimanyi gwe joka missile egenda okuva mu bbanga kye bayita re-entry nga yonna eyo kyanga lyande eyengeredde ejikubira mu bbanga bakuba nkube bagikuba batya Patriot we basindika interceptor ejane tino gundi katugeze fata eya Iran nemanya nti egisemberedde bweti kuba bateekako sensors ezimanya nti ngisemberedde bwenti awo missile neyabika explode we explode nga amaanyi ago gegabye eya Iran katali wagamba okwata omuntu ayabisa batugamba Israeli nkambwe ebikwatira ne mu bbanga n'ebikasukeyo mu nnyanja balimba abaddira ekituufu ne bagattako obulimba so interceptor eyabikira okwo oba so kye baba bakozeseza THAAD terminal high altitude area defense THAAD ate missile yayo ya bbeeyi ekitagambika kuba yeekozesa kinetic force yo wejjokukuba teringa Patriot interceptor nti eyabika yo THAAD etomera butomezi kyetomedde ne kyabika lwa speed n'amaanyi head to head missile yayina ni wobejja THAAD ne basimbula interceptor byatomera bwetomezi eri n'eyabika so nga ate Patriot ye eyabika amaanyi aga explosion gegabya missile so sikwata kati mukujja lwaki ebyakise mu bbanga tebijja ne bisaanyawo wansi ebiki missile we bajasiza mu bbanga lwaki tesaanya amaanyi gakenderera mu bbanga bagikubira eba ekyali mu bbanga awo we mugirengera eba ekyali kumpi mu kilometers eziwera kumpi ngaana ekyomulaba nti bagikuba ati re-entering eka kakati ate yo THAAD ezikubira ne mu kilomita ng'ebina kuba bagiyise terminal missile eba eyita waggulu nnyo nga tenaba kutuuka kukka so bagikubira wala nnyo eri kakati we bazikuba ebipapajjo byebimenyekako ebimu era bikubako abantu abamu ne bigwa byebimenyekako naye biba bisensebuse biba bikendedde yes so kakati intercept emu eya Patriot 3.7 muzawano billioni nga meka nga 12 oba nga 14 Iran ekozeseza missile ya yemu ya mutwalo gwa $. Njagala okulaga strategy lwaki kale mitwalo ebiri nti Iran bo bagamba bafuba okulaba nti bafuna efficiency ate ng'eri cheaper efficiency titusobola okuproducinga ebingi ate nga birina mu quality era ennungi naye nga tukozesa sente entono ne tutuukiriza omulimo yes America mwene mufulumya ekyomulembe naye nga supply yakyo teriwo be bawala abalungi naye nga batono oli ayina agabinga naye weegali kati kino kye nnawulidde ntino singa Iran esigala ekuba ku rate kwe yabadde America ne Israel bayinza okukamiza interceptors bantu bino okusinziira ku Trump yennyini yatuuka n'agamba nti Ukraine tetukyasobola kugiwa gundi ezimala olwaki nti naffe tulina priorities omuntu watandika okurationing omanya waliwo Ukraine katubajjeko tulinayo wano tulina shelters eziri priority era wano bakulaga bakiyita Center for Strategic Studies for Strategic and International Studies wano think tank ekola gwa kunoonyeza bakulaga nga America ne Israel bonna
tebalina busobozi bwa defensive and offensive war okumalako ebbanga eriwera. Defensive okuleetera missile n'ogikuba, offensive katulumbe tukubolire missile tebalina. Lwaki? Kino nakyo kankisomesa abantu nti kyekikubya Abayisirayiri Iran n'abasukkako nti Iran strategy ye ya producinga missile nyingi eziri cheap, bano baproducinga ez'omulembe eziri expensive. Kyekireeta okubeera expensive, system yaabwe y'ebyenfuna yebakubya capitalism. Abayudaaya nga benakoze bwe bali mu makampuni ag'ebyokulwanyisa bwe batuuka waliwo kye bayita patent. Department of Defense luli mu Cold War okuva 45 awo nga balwanagana ne Soviet Union paka 9. Department of Defense ya America ye ya designinganga missile oba ebyokulwanyisa nti tanka nga Department of Defense hayalinga bayinginiya ne badesigninga tanka oba kale missile ne bagiteekamu technology no ne bajja ne bagiteerawo wano. Katugambe nga wano Ministry ya Defense nga bwe bali mu NEC Nakasongola be badesigninga missile ne bagireeta nti yeeno we bagireeta ne balyoka balagira amakampuni gonna agakola ebyokulwanyisa nti missile yino tugibawadde muli badde mbokyusaamu akatono ennyo. Musiraamu yogera nono mugaya abadde aŋŋamba ki? Nti muli badde okukyusaamu akatono nnyo ne bawa kampuni nga Rockhead ne bawa Leeson ne bawa Boeing buli omukola nga bo be babawadde design. So nosanga Leeson efulumiza interceptors 2, Rockhead Martin efulumya 4, Boeing mumaliza muyina 8 mu mwaka. Naye Cold War bwe yaggwa Department of Defense olw'okuba abacapitalists baagala okukola amagoba, Bayisirayiri be bali mu byokulwanyisa baagala okukola amagoba amangi ne bayisa nti Department of Defense ebiveeko zi laboratory ne basooka baziyimiriza tezikyakola baki ne bagamba amakampuni go ga designingenga buli omu adesigninga ekyokulwanyisa. Kaakati kampuni eyakwata tenda ey'okudevelopinga Patriot interceptor zikozesebwa kumpi mu nsi yonna amawanga agali ku saidi ya America ya Lockheed Martin. Lockheed Martin olwakwata tenda nefulumya interceptor eyo patent ne bagisirikira wano. Teri company ndala esobola kufulumya. Era eggwanga limu lye baawaako ka right okufulumyako ekino Japan. So kaakati wesanga nti no amakampuni agaali badde gasobola okuyambako Lockheed Martin nti mu mwaka esobola kufulumya nnyo ekinene nga 270 interceptors. Kyokka amawanga govuganya ga China ku missile zaabwe zitali za mulembe nnyo omwaka basobola okufulumya missile eziwera 1,000. Missile omwaka. So kaakati ewe wamwe mwawa patent kampuni emu yefulumya. So singa bagijjako patent nga zonna zisobola twaligenza ogenda mu lutalo lwa Iran nga America erina missile ennyingi ezitagambika. So kaakati system yaabwe eremeseza America kye bayita procurement paradox, kyekibonyabonya America ne Bayisirayiri bonna. Nzirayo kaakati wabadde okugamba wano tasobola olw'okuba nkulaze eki ono ebyokulwanyisa byayina bingi bya quality naye talina bingi. Kino example tugifunira wa okugwa kwa Soviet Union. Omu ku bajjena abaali basinga okuba ab'enjawulo baali bamuyita Ivan Kosilov. Ono y'omu ku bajja ne fulaga ya Germany ya German swastika ku chancellor oba amaka ga Hitler. Be bamu ku baaleetera okuwangula Hitler. Kosilov yanyiiga nnyo nga Soviet Union yeggwa n'agamba nti kyamuyigiza nti mu lutalo lwonna ekiwangula olutalo si tekinologi mungi si basirikale bangi wabula okubeera ne right gears in the right time and in plenty. Akagambako in plenty. Ivan we yatunula Soviet Union ng'eggwa n'agamba nti ajuliza ne we yalaba the wall of Sovu Allah oba emisege gya Allah mu Afghanistan bamujahedini nga bagoba Russia bakigoba mu Afghanistan n'akizuula ng'ekyabakuba butaba na byakulwanyisa bingi. So n'agamba yakizuula nti olutalo lwonna luwangulibwa having right gears at right time and in plenty. So kaakati ne basalawo Russia okufulumya ebyokuba. Olaba kampuni emu yokka ye Russia ekola tanka ziti 90 zaani bagiyita
wura luvagonza vadi obunene bwayo oyinza okugatta Kampala ne Wakiso n'Empigi ne Butambala kampuni kumpi emu efulumya tanka ogwayo kufulumya tanka. Yes, kati basalawo tuteeke investment mu makampuni nga tusobola okufulumya mu bungi. Shovala ba Ukraine bagikuba mizairo 5 olunaku nga tezibaweddeeko. Kyekiwanguza America baali beefumula wano Russia lubeeko tugenda gikuba nga mizairo zeeyina buli mwezi ze bafulumya zigatta amawanga ga NATO gonna ate ne gatenkanya buli mwezi supply. Gundi etwala bbanga ddene okubeera manufacturing. Kati okusinziira ku CEO owaloko Head Martin akugamba okufulumya seti yoke ya Patriot kansooka enkimanyi Patriot system gye bagamba nti nno yekuba mizairo ebeeramu ebimotoka ekitono nnyo bina ekitono naye birina kubanga 7. Ekimotoka ekimu ki control unit ekibeerako abali ku kompyuta abasaba mizairo bagisindise ne bakalculatinga ekyo kimu kibanga box board bw'oziraba ne kubeerako bironcha bitera kubanga 3 bibeeranga sino track bye bisitula biti interceptor ne situnuulira ebbanga ne basimbula ne kubeerako rada naye okukola rada emu eya seeti eyo yagamba kitwala emyezi 14 okola rada emu emyezi 14 mwaka mulamba n'ekintu then okwasembolinga interceptor nti mu mwaka kampuni obusobozi bwayo ennyo esobola okufulumya interceptor ezitasukka na 200. Interceptor kigitwala emyezi okwasembolinga. Lwaki interceptor erina okubeerako yingini oba rocket omubeera obugango obugitambuza bateekamu either liquid propellant oba solid propellant naye nga singa kubaza solid propellant obugango obwo gisimbula ku speed n'erumba ejja balina okuteekako eyo nabakola kikava omunaabeera yemu eyo mulina okuteekako warhead akasembayo mu maaso akabeerako bomu akabwatuka ne kakuba misaire ejja. Mulina okuteekako control unit wano mubeeramu gundi gadgets ezikola okudirection tugigaidinga tutya wano bateekamu bazita zi inertia measurement kit ng'eyo yeesobola kulaba misaire ewuguka etya ne bateekamu ne gye bayita gyroscope ebeera nga wolaba bigundi wali olabye gundi zino globe ze bateeka mu office zeetooloola kaakati eyeebeeramu eringa campus yebalansinga misairo nti evudde ku track ebyo byonna babiteeka mu tekinologi mubeeramu kompyuta namba buli misairo interceptor gikola kubeera complete function ya beeyi naye yeetaaga omwaka okwasembolinga. Lwaki etwala obudde abantu bayinza okugamba wano nti nnimba America ne Israeli ekibakubye mu lutalo luno era ekyo balina okusolovinga bwe baba bana challenginga aba bavuganya ku ba super power supply chain yaabwe nfu ekikola misairo mu mawanga gano agasinga ga China supply chain. China misairo gy'olaba bakola kubeerako obumu obukolebwa mu maka g'abantu abaana nga be babukola n'abazadde baabwe ku misairo ze China. Supply chain eviira ddala ku byalo titwagala kukola kiwaya ezo kampani ne basuwa abaana b'omu province y'e Nanjing be bakola waya then namanya twagala kukola ki nti twagala kukola welding ebbaati ne baliwa abaana mu America kampuni emu yekola ogwo gwonna yalina okwerodinga amabaati weneetuka okuhayalinga omukozi lwaki kitwala ebbanga ddene okuba nti no bakola misairo nti no we banaatuuka okola misairo eno bajja kuhayalinga abakozi ba expert naye bajja kwetaaga abakozi abalala ababayambako abakozi b'omu America. Nina mukwano gwe nali njogera naye ali Massachusetts yali akola ne mubuuza mu background nti ekyo kiki nga waliwo dola zalinga 18 ne mubuuza ekyo kiki nangamba nti wane ewaffe omukozi alina okumanya right ye na sente meka zaafuna minimum wage ti era bakitimba ku kisenge babiteekawo byonna ne babitulaga nti minimum wage mu state eno $18 per hour kiri wali
mu America omukozi bwogenda otwala mu factory y'ebyokulwanyisa olina omuwa $1 esukka mu 18 okweyongerayo. Nezo sente baziyina Abamerika bagagga. Ani akulimba? Mukirowooza. Bwe bagamba. Kansooke nkumalirayo ojja kumu. Kaakati e China ojja kwesanga nga okukola mizayiro. Abakozi weetaaga 1,000 buli mukozi ojja musasula kumpi $1 nga emu kitundu e China bakole. So labor force weeri basobola okukola ebintu nga labor weeri ku speed basobola okukola mizayiro China. America okukola mizayiro balina okuhayalinga ba expert abayiro babasasula sente ez'ebbeeyi. Bamaliza nga mu America omuntu agula mizayiro ye Department of Defense. Era bayisa sente mu budget tutaddewo $5 billion zigenda kugula byakulwanyisa. Secretary of Defense wa America mukambwe tugenda kulumba obwengula bwa Iran. No. Ulira. Yes. Kutamuzi zaffe. Terina small international institutions zigamba ziti. Tugenda kukuba Iran eyo nga teri gwe twebuuzizzaako. Teri tubuuza lwaki mukozi teri teeka lino tonnamuwulirako. Nero dini ndowooza oyagala kumbeezanga wano nkolenga show kusomesa abantu. Nkugamba musajja mu America kyeyagambye kamunoonye wano. Tondaga nkimanyi yabyogedde tondaga nkimanyi yabyogedde naye njagala okugamba entalo tezirwanibwa ku ntebe na ku mmeeza na mu bigambo. Entalo zibeeramu okwandestimatinga, zibeeramu propaganda okutiisa omulabe. Ebyo bikozesebwa. Tugenda kujja ekijja si muntu. Wali olabyeko omwana nga ttiimu bali mu ssaawa dakiika 67 ne baleeta omwana n'awoominga bw'ati n'atiisa n'olowooza wajja kitalo butalo. Ekijja. Naye ogenda okutuusa ali okugira n'ayawula ne yeeteeba. Agusiba guyitawo buyisi. So omupiira gulinga lutalo ky'obala n'omulala abala. Mujja kubala. Tino tugenda kulumba obwengula bw'omusajja agenda kuteeka ku disadvantage nga America. Abantu bonna abaweze ekyokulumba obwengula bwa Iran nti bagiwangule eggwanga baliwangule. Muddeyo musome Vietnam kiki yakola. America yayina ennyonyi ezitagambika ate ze tusobola na kuyungula kumpi nnyo kuba zirizo zaali zikuba nga bakosa na indiscriminate bombing oba carpet bombing. Essaawa eno carpet bombing tosobola gisanga ggwanga ligikosezza ensi yonna ejja kuvumirira. Carpet bombing yabanga etya gye bakola Vietnam. Baddira aganyonyi aganene bagayita ga B-52 Stratofortress. Bomba. B-52 obuwanvu. Ndowooza nga hafu n'akwota y'ekisaawe ky'omupiira obuwanvu. B-52 bomba kaakati baddiranga ne bazipanga ne zikola bakiyita echelon mu lulimi lw'amagye. Nolaba ennyonyi emu ekulembedde endayiddako n'endala bweti batera zikolekolerawo ennyonyi nga 6 ne zikola akantu bwe kati. Kati baakikolanga emu n'ebeera ku CBS endala n'ebeera ku lubiri lwa Ssaabasajja ku mulyango endala n'ebeera eri ku Victoria Church ennyonyi ne zisimba layini ziti zonna nga zigenda kusuula bbomu. Nesuula bbomu okuva wano n'okwagala okutuuka e Nansana awo wonna ne wasigala nga muyonga gwokka. Carpet bombing. Naye baakose ebyo byonna nga Vietnam yo teyakayanirako obwengula bwa America. Yo yabaleka mukose obwengula yo neekosa wansi. Vietnam yalwanyisa Abamerika nga yo yeebasalirawo lwe tunaalwana ne lwe tutaalwane. Baleese topedo. Omuntu baleese topedo byogerako. Irani olutalo lwayo bagambye badde sobola oluwangulira ku mazzi eyinayo. Osobola ogamba Kape wangula olutalo mu swimming pool. Irani ku mazzi nafu tesobola. Terina kulwanira ku mazzi. Abadde nkugamba amaanyi abasajja ge baleese. Nkulaze amaanyi ge baleese Vietnam gaali. Wankulaze nti Vietnam enkuba gye bakuba Vietnam tetuuka ate ne ku bino bye bakuba Irani. Vietnam nkulaze bakozesa carpet bombing. Carpet bombing n'egaana ne baleeta n'ennyonyi ne zifuuyira omudde ebibira byonna. Baali bamuyita General Westmoreland. Yaleeta ennyonyi ne zifuuyira ebibira byonna mpaka ne Cambodia ne Laos. Aba-Vietnam anti nga mwe bayita. Nga America baleeta ennyonyi zaabwe bakubye Vietnam mu bbanga. Aba-Vietnam ne basirikira mu bibira teri kulwana. Olwaleero tetwagala. Tetuli willing. Ne basigalayo ne mu trenches. Mugjeeko wansi wano. Muke wansi muwulire. America olutalo lwe yakkako wansi. Ne Vietnam lwe lwagireeta ekirowoozo nti tujja kuva Vietnam bagiyita La Dranga Valley battle. Eri ye battle yatwala olunaku lumu n'essaawa 16. Naye nga America basomba ba casualty. Nga ennyonyi esombye tebafuna na budde kwoza bakuba mu lupiira omusayi ne guyiika abalala ne mulinnya ne mugenda ku ddwaniro.
nga bani abasirikale ba America lwe bavaayo bagende wansi bakube mundu eyo ye bate yasinga bagiyita Drangala Valley obala era abagalo giraba bate eyo genda olabe filimu We Were Soldiers bagijja mu gundi eyo walone ya by Vietnam eyo byali bigwa byali fall of Saigon nga America nonya We Were Soldiers yali true story lwakuba baamala ne bajjamu exaggeration amanye entalo be exaggerating nga waliwo general wa America we bakonta ne bagamba wano ba exaggerating si we byali mu movie naye nga 80% we byali bali balwanira obusozi nga mukono bali babaseemu babatamu omuntu America kye bagikola jama mukulayira kwa Museveni nkujjukidde wane kololo 221 yagaba America tibamukanga kanga wansi nabagaba bajje wano mukono wano ndoza naga mwakuba Gaddafi nga muli mu bbanga mujje wano ali mu lutalo ono kuba abantu bangi wedda bambuuza government eri pura America yegenda okujjaira ne babuuza bagenda gifuna batya nga njagala olyambulire bagenda gifuna batya bagenda kubeno bagijjeko bagenda kujja buziba no babasanyaze bonna bateekeko eno nga kyenjaga ndooza nzije balage bulazi Vietnam we yakakasa mu America ku lutalo lwa wansi yadda yeetereza kati yeetereza ate mu Afghanistan kyaliwo baba bakola ki okuva mu Taliban baliyo kati ate bafuge America bakola ki wansi wazibu waliwo kye bayita natural environment omuntu ng'ali ewuwe tagambikako Museveni yagamba America baleete wano olabe baleete wano olabe musekere wano awulireko balimba Vietnam kye yakola America bave mulongo range bagamba tetufuddeyo muyina misairo zammwe tetujja kulwana naso Vietnam bakolanga ebibuga ebyo byonna byolaba Hanoi Saigon nga byonna enguudo ezo soolaba kolansi nga wansi yonna wajjuddeyo mpuku America yali ekubira ki Vietnam jogo lya America anti bakuba Abafalansa ne babagobayo bakiyita bien pour vale wo Abafalansa ne babagobayo abakomunisiti ne bakwata obuyinza kobo Vietnam tejja kugwa mu communism wenegwa mu communism Thailand naye ejja kugwa mu communism Laos Cambodia bakiyita domino siyo tetukiza communism kutwala Vietnam tetukiza Russia so ne bagamba tulina okubafutiza omu Vietnam kye yakola America alifaalo ja Vietnam byaggwa bitya America baddukayo ne balekayo n'abasirikale n'ebyokulwanyisa ngera bwe badduka Afghanistan saka kati gwe obeera oli eyo sooka otunulira omanye entalo ziwangulibwa strategy kintu kikulu Iran neetegefu okufaafagana n'abasajja bano gyerina we mubanga mwagawo okulaba katemba America esula ebbuutu yaayo mu Iran baagaye bagenda kutonnya ku ttaka bakulimba Trump yagaye kino kyekibangawo tagenda kuzwanyira ku ttaamuzi za muntu zonna tayagala Mungereza mugambako mulabe bulabi ekyo wakikolera tutikire China oba super power lwagerezaako kikolo gende Iran Iran olutalo lwa wansi eggwanga eririmu abantu abali indoctrinated ne munzikiriza ogenda kuwulira ekigambo America etonye butonya ekigere gambe nti bakomando bayingire Tehran owulire Iran yeina tarayini enzibwa ennyo n'ensozi eziri ku boda olutalo lutabuse muntu ensozi zino ensozi bazoogera nako nnyo ne mu Busiraamu ne mu Busiraamu bayogera ku Masheikh Adi Dajjali tiwali bajjajja kuva mu Korosani province ya Korosani yewa ye boda bati kakati waliwo Baluchestan ye boda Iran kudde eri ku Armenia ne ku Afghan eyo ne mu Busiraamu batyayo ye wagenda okuva gwe bayitanga tumuyita Antichrist naye Masheikh Dajjal agenda okujja Abasiraamu mu kukkiriza ajja kuva mu Korosani Iran toma eyina ebyafaayo bingi so Iran yeyina ensozi egenda kusomesa kyogamba ensozi n'essomo naye bajja muwangula nkugambye lwaki mu kinaana tebamuwangula ku Saddam Hussein ensi yali tennakyuka kakati ekyusa ate no eri yali tennakyuka ng'ate Soviet Union mu kinaana yali egwa ng'ebyenfuna bibi nga China tennaba kusituka anti yakugambye agenda kuwamba obwengula teri kiyingira Iran Russia tesobola kuyingiza China tayingiza kikulaze ekyobwe bagambye tina ebyokulwanyisa biyita olaba n'abagundi ab'e Gaza baabisanga mu trenches bagambye ebyokulwanyisa biyita mu nnyonyi yokka genda olabe zino gundi China zebadde zimba Belt and Road Initiatives enguudo ezisala omu munna eriyo enguudo ezigatta mu Afghanistan ezigatta eno yonna so tojja kusobola abasajja balina ekizibu kyabwe kyokka nti
bayina ensozi zaabwe. Natural environment kintu kikulu kyekyawanguza America Vietnam. Natural environment yawanguza Napoleon Bonaparte Russia. General Winter bamuyita General November. Ye yawanguza Hitler. Hitler yayina ekiyitibwa tanka. Nga Hitler balumba ne tanka n'olowooza nti oba nsanafu. Natural environment yakuba Hitler. Ye yamuko Vietnam. Trump agenda kuswalira mu lutalo luno. Atana aswala. Lujja kuba terunaggwa kisanja kye kiggweko omulala gye. Choga lwatuuka yeeyo nga yakala. Webagamba okulwatwala olw'okuttaka. Bwe banagamba olw'okuttaka. Kati balina duwangula batya. Babo mu munda ziri. America lubasuseeko kati. Tebajja kuluwangula. Cost egenda kuba nnene. Lwaki? Iran technology waabwe tulina kye tuyita technological transfer. Technological transfer. Technology osobola mu transferringa nti gwe muwadde mulinako monopoly n'omulala n'amufuna. Technology tumufuna mu ngeri tusobola okusaba amulina, tusobola okumusoma, tusobola okumubba. Ndabye Marine omungaagira. Yeekalakasa mu America. Temututwala mu lutalo lwa Israeli kuttirayo bantu baffe. Bamumenye n'omukono. Tuddemu tukikoleko sho. Disadvantage ki America zeeyina kuba tetujja. Njagala kulaba olutalo effects zaalwo. America banyina omukugu omugwe nalabye endala w'Ebulaaya n'agamba n'America eyagala kunafuyizaamu China. Anti yes, strategy yali nti China nga we nakoze okuva ku Soviet Union ekyagisuula amafuta. Wengendo tandikira omulundi oguddako sibula abantu abatulaba. Nja kwebasa abalabi baffe ebintu bino obudde tulina butono njabulako obujabuzi saagala gyogambe akano walimbye nina bingi byesoogeddeeko olw'okuba tuyitamu buyese naye ng'okutwezaamu njagala okugamba abantu baffe tugezeeko okubeera ne ribato ey'ekigezi nti kasozi wano olimbye Vietnam kyaliwo ekiti ne bwekiti weerezaako komenti at least ey'ekigezi nti no wano kyaliwo ekiti ne bwekiti bw'ogambye si bwe kiri okutwaliza awamu entalo zino ffe bakasozi tetwanalayizinga lwa feeling nti njagala gundi wabula nkola analysis olwa facts z'emmanyi. Nina musajja nge bamuyita Malcolm Musa ali Holland awo mu Badaaki akugoberera nnyo ayagala nnyo programu zino bwezi. Holland balina history. Holland we basooka okufuna independence mu mawanga agasingawo. Begoba ku Spain baali bagita Habsburg Empire. Aba Spain balina amagye mu Netherland awo wonna. Ate nakira abantu bawula Holland ne Netherland naye tuli birabo obulala. So balina amagye awo wonna. Naye abadaachi tebaatawana na kulwana kyembadde nkulaga strategy. Baakere nkya tukooya aba Spanish. Baddabuzi ku polders ebisenge bye bazimba ku ocean. Omanyi Netherland kitegeeza abali low eggwanga eriri low. Netherland bali below sea level. Ennyanja wejjula amazzi gagira ne gabikka kumpi ekitundu bazimba agasenge. Kati bo bamanya nti twagala kwegwako ba Spanish tetujja lwana nabo tetubasobola. Baakeera nkya ne basumulula bipolders ebyo babidayika agasenge. Aba Spanish bagenda osuuka bati nga Netherland yonna kumpi amataba eboze nga buli omu bakwata mukwaye tebakyasobola na kulwana. Tebasobola kulwanira mu mazzi nga bali Badaaki. So strategy. So kakati woyogedde ekyo n'enjukira olutalo nti bawamba musajja wange wali awo Malcolm Musa tujja kujja tumukolereko show namba naye agiwulire. Nga baakedde ne bata powders ezo Malcolm ayinza atulawo obutuuza amazzi ne gamumalawo ye strategy yaabwe. So buli nsi abeerako ne strategy so mutumidde. Okay. Ndi mu kusiibula bannaffe mwenda nabagambye nyina ekigimusa bakiyita fatiso. Mwanyi bitooke kibeeramu mwaka mulamba okumanya fatiso w'amaanyi ne ku mmwanyi ez'emyezi 5 tokkirizibwa mussaako anti emulisizaawo wansi awo kigigimula ne kigigaziya ebigundi mu myezi 2 ogenda olaba nga ntubuzze. So gwayina emmwanyi ngeweza omwaka gumu bye bitooke otekawo oyagalidde neekwataako ku namba yange kigimusa bakiyita fatiso kiri wano mabega wa Kisekka ku kkubo erigenda ku Aga Khan. Bw'otuuka emabega wa Kisekka buuza bondi eriwa ku bondi muli warehouse yaffe n'osanga ekigimusa kibayita fatisa akasawo ka mitwalo 7-8 kakira 25 butono bulinga butambi. Kati n'omanyi nti nere yemu ku effect y'olutalo nja kibalaka ebigimusa mugenda tuuka nga temubifuna ne lutalo mwandi biguze bukyali mubigulenga bukyali mugenda kulajana wano bigimusa. So
bakigule fatso mwanyi kabe kasooli naye kyamaanyi bakigule nkubira ku simu 0701 55 85 63 070 55 85 nkaaga musatu ekigimusa ekyo kisanga awo nkugambye oba nkubira essimu oba goberera TikTok yaffe ne YouTube kwetuli ojja kuba otufuna ndoza nange nja kubawa ku namba yange obayinza okwagala okubeera n'egundi n'okubuuza by'oyogeddeko nedda musajja mugambe nze ndi free seetaaga ate kumala nti male kusoma nkuddemu ansa nedda osobola okumpeezako ku WhatsApp ennamba noyo ayagala okuba wamuleki mubeera eyo yes ennamba eri 0756 67 2211 ennamba erimeka 0756 67 2211 oyina ekibuuzo tovuma gwembuuza bubuuza olumu abantu bavumisa bambi obutamanya waliwo oli eyanvumye n'agamba yayogera tabitegeera mizayiro eya DNA ejeri towulyangako kye bayita naavu agent toyawula mu mizayiro n'obutwa buli butwa si mizayiro so kakati oyo yakuvuma bambi olw'obutala so singa ombuuza nsobola okuwabula oyinza omuwawulira yes so tomala gavuma mangu osobola oba ne ku YouTube basobola nange okugoberera ku YouTube yange Kasozi Samuel philosopher ateekamu gojja funa buli kya ddiini bwengula astronomy buli kimu kyonna ojja kuba okifuna bwaddiini bwengula geography economics byonna kuba obifuna ensi yatondebwa etya abaddugavu twavaawa byonna mu ebiri ate nsabe n'abantu basharinga bu video buno abantu basobole okuyiga temaatima muno muweerezi nze Nurdin Ntege assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana ate olundi